Nraniza nnyo NTV ne Spark TV mwe bali nnyo okubanga mwekumira mu kumanya mukulikeeyo nnyo mu morning at NTV. Olunaku olwaleero bannange tuleseeyoko ekintu Abannayuganda abasinga kye babadde beetaaga naye nga maybe tebamanyi waakukijja. Tulina DFCU olunaku olwaleero, tulina mukyala Gloria era nga mukyala Gloria ono yagenda okubanga atuyisiza mu bintu ebyenjawulo. DFCU ereeseewo enkola nga Omunnayuganda ayinako business oba ayinayo ekintu kyonna kyali mu kukola nga baleeseewo enkola ng'egenda kukwanguyizaako okutambuza business yo oba okweyongera productivity n'okweyongera okukulaakulana mu business yo. Kino nno bakiyise vehicle and asset finance by DFCU Bank. Bagendako batubulira ebisingakaawo kubanga eno enkola bambi ya buli omu okuva kwoyo atandika obutandisi okutuuka kwoyo ayina business entonotono ayina business maybe nga etambula mpola nona ayina ate gagadde kangeze ekkolero. Bakuwa machines ne equipment ezigezaako okwanguya business yo bano okwanguya n'okwongera productivity in your business. And today Miss Gloria agenda kubanga atumenyera kiki ky'olina okukola, kiki ky'olina okutegeera kweno enkola anateera okulotya okubanga wewandiisa ate n'otandika okufunako okufunira ddala mweno plani yaabwe gye balina. Kale paka saawa nnya katunyumyemu kyokuba n'ennamba y'essimu gy'osobola okubako okulaba nti obuuza ebibuuzo byo oba n'okweyongera okumanya ku kiki tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Paka saawa nnya wamu nange Stella Nante. Mwasuze Mutya. Neza ku Mwasuze Mutya. Bw'obanga wali olooseeko okugaziya bizinesi yo, okukuza bizinesi yo, okubeera ng'olina ebintu by'oyongera mu bizinesi yo okukula, nsaba osembere era munange toseetuka. Lwaki nti ebintu enkola eno gye tugenda okuba nga twogerako bannange ya buli omu. Naddala gwe nga ogamba weetaaze oba weetaaga ekintu ekyo ekyongerayo bizinesi y'enkulaakulana naye nga toyina ngeri, toyina magezi gajja, toyina equipment, twogera ku bantu abandyetaaze zi tractor okubayambako okutambuza ebyamaguzi byabwe, twogera ku muntu sekinnoomu kati nga gwatudde waka ng'oweetaaza entambula ng'entambula eyo enaakuyambako maybe okugamba okutuuka mu mulimu ku budde okukulaakulanya bizinesi yo n'ebintu ebirala bingi. Tulina Miss Gloria olunaku olwaleero era ng'agenda kuba nga atuyisizaamu mu nkola eno eya DFCU Bank. Miss Gloria, nkwaniriza nnyo ku Mwasuze Mutya. Nange nsanyusa okubeera wano nammwe Stella. Yes. Amannya gange nga bw'oyogedde nze Gloria Namutebisuuna. Ndi mukozi wa DFCU Bank nga nkola mu kye bayita vehicle and asset financing. Kinkolamu era ndi musanyufu nnyo nammwe abatuuliriza abalaba NTV, nsanyusa nnyo okubeera wamu nammwe olwaleero ku makya. Ebintu bino nange nze n'abantu abatulaba twabirabanga mu mawulire naye nga tugamba nti oba twabirabanga ng'abantu abalala babifunye, kangeza abalimi abalina amakolero abalina zi bizinesi nga tulabulabi nga balina ebyuma agagadde nga balina ebyuma ebibanguyizako to increase productivity, to increase sales and everything, naye nga tugamba babifuna batya, naye nga ate batunnyonnyola nti yo process mpanvu naye kati good enough DFCU kati zze. Enkola eno buzibu ki bwe mwalabawo okulaba nti mugi-introducinga eri abantu? DFCU Bank erudde mu Uganda muno emazeemu n'emyaka egisukka mu 6. Erina amatabi nga 56 eri mu buli district yonna ey'eggwanga mu Uganda. Erina omulamwa ogugamba going further with you. So eyagala nnyo okuba nti etandika n'omuntu n'etambula naye n'ekula n'omuntu. Era DFCU yakiraba nti buli muntu yenna yendeetaaze kye bandiise asset. Asset kye kintu ekikuyamba gwe ng'omuntu mu mbeera zo, ate kye kikuyamba mu bizinesi yo ogikulaakulanya oba okwanguyiriza okufulumya ekingi
ku kya bulijjo nti bwe nkozesa tractor abadde alima enkumbi eno mpola mpola bwe nkozesa tractor eka gye nangirimidde omwezi ngirimira essaawa busaawa nti bwe mba n'emmotoka etambuza ebirime byange okuva mu gye biva mbitwale mu katale eyanditambuza ebigere nfuna emmotoka eno nentwala ebirime bwe mba nina amata nga njagala gabeere nga malamu paka abantu bwe banaagatwalira nti nja kufuna meekuula kwegamba yasalawo okuba nti etambula n'omuntu wa bulijjo kubanga ya muntu wa bulijjo okulaba nti ekulaakulanya omuntu oyo. Okay, kati okutambula n'omuntu ono of course ekyuma kino temugenda kireeta bulesi mu kiteekaawo wabeerawo ko terms and conditions oba perhaps obeerawo ko n'akasente kenina okufunayo nga nze oba nawe bank nammwe ne munyambako mukikola muti ekyo? Tukikola mu ngeri bweti nti tukimanyi bulungi nti omuntu ali eyo eyandiyagadde okulaakulana talina ssente ezo zonna zaawamu nti nandyagadde okugula truck mu Isuzu naye ssente ezo zonna sizirina miliyoni 2 oba mu DFCU oba nandyagadde okufuna akuuma akassa emmwanyi oba akakuba kasooli naye ssente ezo zonna ezaawamu omuntu oyo aba tazirina. Kati DFCU nesalawo negamba nedda abantu baffe tubayambye tutya negamba omuntu aba agula ekyuma kino nga kipya oba emmotoka nga mpya ajja kuleetako 10 ku buli 100 banka ereete 9 ku buli 100 tusasule omuntu oli atunda omuntu ono omuntu waffe ono ayagala okukikozesa oba ali mu business gwe twandiise ba SME oba gwe twandiise individual farmer oba gwe twandiise oba manufacturer kimwanguyize okufuna ekintu kino ate ne DFCU neteekawo enkola nti tetukoma ku ekyo kyokka nti tumuwe ekiseera ekiwanvu myaka 5 omuntu asasula oli ayinza okujja n'agamba nja kusasulira mwaka gumu omala myaka 2 managamba mumpe 5 kubanga gye nsobola naye ate ne bwafuna ssente wakati mu myaka egyo 5 asobola okujja n'agamba nenze ssente zammwe nzifunye kansasula ekyuma kyange nkimaleyo ngende n'ekyuma kyange era ye nkola DFCU gyekola. Okay. Ekyuma kino bwe tumalanga kati mutaddeko 9 ku buli 100 nze ndeeseyo 10 ku buli 100 ekyuma ekyo kisigala nzalisigala ne wannannyini nga emyaka 5 egyo giweddeko nga nkisasudde nkimazeeyo era emyaka egyo 5 we gigwako ng'omuntu waffe ono asasudde n'amalayo bw'ebanga yali logbook ya mmotoka oba ya truck oba ya basi oba ya mmotoka ya buyonjo tukwata ne tuwandiikira aba URA ne tujjako envumbo gye tuba twateekako oli n'asigaza emmotoka ye bw'ebanga yafuna liizi nga emmotoka ezo zajja amannya ga DFCU tu initiating a transfer forms n'azisayininga naffe ne tuzisayininga emmotoka eyo ne tugiza amannya ge kubanga ssente zaffe aba akoze eki aba azisasudde nga azimazeeyo n'akakatono akasembayako ke twagala tuba twamugamba aba akasasudde nga amazeeyo ffe tuba ekyuma kiba kiki n'emmotoka eba yiye. Tulinawoko abantu bamufuna mpola tulinawoko abafuna ekingi tulinawoko abalimi abafunira mu sizoni kati awo ensasula mugigabanya mutya okulaba nti buli musa kino omutanyigirizibwa at least. Webale nnyo ekibuuzo ekyo Stella era bangi bakibuuza n'agamba kakati nze ndi mulimi nfuna mu mirundi 2 sizoni esooka nenfuna ne sizoni eddako nenkola ki nenfuna kati DFCU eyina enkola si buli muntu nti ayina kusasula buli mwezi nedda abagala kusasula buli mwezi ng'era tulabye enfuna yaabwe ejja buli mwezi tubawa buli mwezi naye bw'obanga oli mulimi tutunulira sizoni woofunira ssente ne tugamba wano ojja okusasuliranga omutemwagwo bali basomero amasomero agali eyo nga gafunye tractor oba gafunye basi oba essomero lifunye vaani esomba abaana tetugenda digamba essomero sasula buli mwezi nga tetulaba ssente ziyingira buli ttaamu era tujja gamba ow'essomero nti ssente zo ziyingira buli ttaamu ojja kusasula buli ttaamu bw'obanga ofuna emirundi 2 mu mwaka era tujja gamba ojja kusasula emirundi emeka 2 bw'oba ofuna vamala myezi 3 kye tuyita quarterly
tujja gamba buli luvannyuma lwa myezi 3 sinzira ku contract z'oyina bakusasula luvannyuma lwa myezi 2 kati ate oluusi ssente zizze luvannyuma kati sasula buli luvannyuma lwa myezi 3 era tukuteeka n'oba nga osasula buli luvannyuma lwa myezi emeka 3 tugamba buli muntu enfuna ye tugitunuulira ne tuteeka omutemwa gw'olina okusasula okusinziira ku nfuna yo wejjira. Kati enfunye gundi kino ekyuma kino kifunye oba emmotoka yukali ntizogenda mu driving school naye kakati ndi mulimi nfunye akantu akagenda okuba emwanyi zange oba okuba kasooli okuba obunga oba amata gange nyetaga nfuneyo kati upgrading enfuneyo kikuula ebintu bino nyiza okuba nga balitambuza business nga sibirina naye bwe ntunula ne ngamba ekyo kijja kunyambako ko increasing productivity nkifune njiga ntyo kikozesa. Webale nnyo Stella. Yensonga lwaki DFCU eyina ba partners ekoze omukago ne abantu bemanyi nti ebintu byabwe bwe bijja katale bya buwangazi ate bikola bulungi ate balina ekirala kye bongerako so si kutunda kwokka nti omuntu ono bw'afuna milk cooler bw'afuna akakuba kasooli oba akakuba emwanyi nti oba afunye emmotoka tractor tugambe tractor abantu abamu alina ssente ezigigula era agyegomba ayagala agiteeke ku faamu naye nga tamanyi gikozesa kati abantu bano betukolagana nabo bakugamba nti tujja kuwa tractor tujja kusomesa nga bw'ogikozesa okuba nti ekola ekyo kyennyini kyoyagala ekole then tujja kuwa ne spare parts ate tujja kulambula si bokka be bakulambula naye naffe nga DFCU tukola kye bayita inspection ne tugamba nti guno omwaka tugenda kulambula ebyuma bino ebyagabibwa oba emmotoka zino ezaagabibwa ziri zitya zitambula bulungi olina obuzibu bwonna ne twogera n'omuntu waffe yakola ki eyakuwa naye tetulinafuna buzibu bwonna mu bantu betubadde tukolagana nabo bakasitoma batuwa feedback nti abantu abo ebintu bye babawadde birungi bya mutindo. Kuliko warranty ku bino machines equipment webale nnyo kuliko warranty bijjirako warranty ne bagamba nti bw'ofuna obuzibu bwonna tukuwadde warranty tugambe ya mwaka oba myaka 2 tibofuna obuzibu bwonna komawo mufe abakikuguza niwe batoze mufe bujja mu banka fe tuokola ki twogera nabo ne tubanyonyola customer wafona ine ekizibu wano ne kino kiterezeemu. Kakati nno waliwo wanganze na business yange etambula bulungi nnyo nina byentunda neetaga mashini eno naye mashini nga yiri bukadde milioni 2 milioni 10 nze nga sisobola zimanaginganga nze Stella nga simanyi ngeri kijja nsobola kikolamu oba muyinayo enkola bwetyo ono waba tasobodde sikwa kisse kinoomu asobola okwegattako n'omuntu omulala. Kibuuzo kikulu nnyo naddala kati eno season gye tulimu ey'abalimi oyinza okusanga omulimi ayagala tractor oba abalimi balima kasooli waabwe oba balima ebinyeebwa byabwe oba balima ebijanjaalo naye nga okubituusa mu katale e Kampala nalwo lutalo ate nga bagamba apangisa emmotoka obwomu baagigule nga eyingira mu magoba ge. Kati tuwagira nnyo abalimi abo oba abantu abo ne bakola kye bayita sako bwe baba mu kibiina ekyobwegassi ne bajja gye tuli era nabo tubayamba ne tubawa tractor ng'eyo nga sako ne tumanya nti bwe naalima ewa John enkera erima ewa Susan olala erima ewa Stella kati ne baba nga bafunyeemu mu kwegatta ate nga ffe twagibawadde nga sako era ekyo nakyo tukikola Stella. Repayment plans zino twazogeddeko yes naye tusaba because waliwo ekibuuzo ekizze wano naye ndowooza kizze bukyali but we also throwing a more light on it omuntu akitegedde bulungi repayment plan eno just katirizamu katonaawo bakitako katiriza yes throw more light on it. Repayment plan eno abantu tubawa okumala emyaka 5 ng'asasula kyekiwanvu kye tugenda naye omuntu wa ddembe okusasula mu mwaka ogumu ng'ayagadde oba n'agamba nja kusasula mu myaka 2 oba n'agamba mu myaka 3 oba n'agamba mu myaka 5 naye wakati bw'afuna ssente n'agamba nze nfunye ssente kansasule mmale
tumukkiriza ate tetumuggyako musingo gwonna tetumuggyako charges okuba nti asasudde mangu n'ekirala mu repayment plan si buli muntu nti asasula buli mwezi asasula okusinziira ku nnyingiza ye nfuna luvannyuma ya myezi 3 nfuna luvannyuma lwa myezi 6 nfuna ku sizoni ndi mulimi ffe awo twagala okumanya era tumanya nga tutunuulidde sente z'engeri gye ziyingira ng'otunyonyodde ne bizinesi yo bwetambula ne tugamba kati ojja kusasula bwoti ne tukkiriziganya abantu abasinga munange kasita amanya ati alinayo ebbanja pressure ku pressure abeera mu kweraliikirira kaakati mmwe mukola mutya nga DFCU bank okubeera wamu naye ne mutambula mu lugendo olwo okulaba teyeeraliikirira nti n'emyaka 5 ogiba nga giweddeko omuntu ono alinayo akakisa okubeera nga alist muddamu ne mutunula mu nkolagana gye mulina naye era obuuziza ekibuuzo nakyo kirungi kubanga abantu abamu batya n'okutuuka mu banka abamu batya n'okuyingira banka naye ng'ate banka ekigiteekesaawo kuyamba muntu wa bulijjo kaakati omuntu ono teyeetaga kufuna pressure bw'abanga ayinako ekizibu kyonna ffe nga banka twagala nnyo omuntu n'aba mulambulukufu n'amanya nti nfunye obuzibu wano n'oyogera n'owa banka branch yo oba kyetwandiise relationship manager tubayita relationship manager mu banka omuntu akulabirira ku akawunti yo n'oyogera ne mugamba nina obuzibu buno nkoze ntya ne tulaba engeri gye tukuyamba nti n'emyaka 5 egiba giweddeko ng'olina obuzibu obwo n'ojja n'otunyonyola nga bukyali era tuba ne repayment plan esobola okukola ki okukuyamba tetusobola kubulwa bwe tukuyamba era ndooza omuntu mu kiro kyonna ogwo omuntu atulaba olunaku olwaleero eyandyagadde okwegatta ku DFCU vehicle and asset finance tukitegedde nti muli business mulina okubaamu obwerufu mulina okubaamu amazima kasita oba ng'olaba nga ekyuma kino wakifuna business etambula naye ng'ate ebintu maybe waliwo ebigudde tebiraze oba olwadde oba omuntu afunye accident oba kale god forbid waliwo ekikubaddeko oba ekikubadde ku family y'omuntu oyo DFCU esobola okutambula wamu naawe n'ogenda mangu ddala n'oba esooka n'obagamba ne waliwo obuzibu buno ate mutereezeemu tutereezeemu mu nkolagana kale waliwo n'enkola endala ze tulaba tuziraba eyo ku matv mawulire muwa kati mwene enkola yamwe neyawukanako etya waki oŋŋamba nti nsituke nzijje mu DFCU bank okufuna okubeera part of the vehicle and asset finance ki ekibafuula ekyenjawulo ekitufuula ekyenjawulo Stella DFCU bank erabirira buli muntu terondamu nti nja kukolagana nawa kampuni ekolagana n'omuntu kinnoomu okuviira ddala ku mulimi asookera ddala wansi alima nejja kuono atunda ebirime nti ze nsuubula kasooli oba biki gwe twandiise SME oba ndi wa hardware negenda ku makolero negenda kuba ebirombe nti oli agaana kyuma kya kirombe ekikuba amayinja negenda kuwa factory nti nze njagala byuma nga processing line eva kuno nekoma kuli nefulumya amacupa nekola bweti buli muntu yenna emukolako ekyokubiri nga bwe nkunyonyodde ensasula yaffe esinziira ku nyingizaayo kyebandiise flexible repayment terms ekyokusatu tulina insurance oyogedde ku bigwa tebiraze fena ebyo bye tutambuliramu oyinza okuba ovuga emmotoka yo nefuna accident oyinza okuba oli mu dduuka lyo nerikwata omuliro kati kyetuba tubeera ne bank assurance nti omuntu ono nga tugenda okumuwa ssente tumugamba katuteekewo insurance kibandiise insure nti singa ofuna obuzibu bwonna insurance company era tukolagana nazo zonna nnyingi nti insurance company ejja neekola ki neetereza embeera twalabyeko I don't know mutera okugamba nti mulinawo ne full financial support over up to 100% ate yekola etya eyo tuyina abantu abamu nga bwe nakunyonyodde nti abamu ne 10% mugamba tujja kuwa 10 ku 10 omuntu naddala abantu abafuna nga enfuna yaabwe nga yaluberera sinti guno mwezi nfunye oba oguddako sifunye naye nga buli mwezi ofuna sente ezo zolina okufuna ojja noyogera naffe
tulinayo gye tuyita segment exclusive banking. Okay. Ne tugamba nti abantu bano bonna bali mu exclusive banking bw'ojja ng'olina ky'oyagala tukuwa 100% tukikugulira. Ate waawo ne kampani ezimu ajja n'abanyonnyola ne mutegeera kubanga abadde abankinga nammwe muntu aludde nammwe akomyewo gwakubiri n'agamba kyonna kyonna mukingulire 100%. Era tupima ne tugamba omuntu ono tumuyambye tutya tumuwa 100%. Okay. Okay. Njaga nnyo nti the fact that temukoze mwekka nemwe mugezaako okunoonya brands endala ennene ate eziri trusted eziruddewo mu katale muno ne mugamba tupartneringe nabo. Which brands have you partnered with and also mukikola mutya okutambuza emirimu gy'abantu? Okay. Thank you webale nnyo Stella ekibuuzo ky'obuuza kirungi. DFCU Bank erina trusted partners abantu ab'obwesige nti nga bw'oyogedde ku brands ezo ezirudde mu katale ate nga z'amaanyi nga bw'onalaba World Navy tetutunda bintu motoka mpya. Tuyogera ku DFCU asset financing n'ogamba abo batunda motoka mpya zokka n'enkozeseeko tuzitunda era tuyamba abantu okuzifuna. Tulina World Navy ereeta emotoka okuva e Japan n'egituusa wano neeraba nti emmotoka yetuuse eri intact si nkwatemu emmotoka ne bagikutuusiza mu budde mwezi gumu gwokka emmotoka ye beekoze eki ekutuuseeko n'ogifuna. Eyo nenjo gyogeddeko. Tuyina Isuzu. Nga tunatuuka ku Isuzu. Bali ezo n'emmotoka ezikozeekoko oba kale emmotoka nga yange ya bwannannyini waliwo paperwork waliwo emisolo waliwo biki ebyo processing ekooya ani abikolako? Eyo process kye tukola aleeta emmotoka yabikolako. Kati nga bwe naakuwa example World Navy ogenda mu offices zaabwe wali ku Forest Mall ne bakulaga ekifaananyi ne kala emmotoka gy'oyagala n'ogironda era bo ne bajjuzaamu buli kimu. N'ojja mu banka n'ojjuzaamu form bo bakuwa invoice n'ojja mu banka ewaffe mu branch yonna ekwanguyira n'ojjuzaamu form. Kakati bo ne tubaweereza obukakafu obulaga nti emmotoka yo bagireete era bo ne bakubira ab'e Japan ne batikka emmotoka bw'obeera oli ng'obabuuzabuuza emmotoka yange etuuka lunaku ki emmotoka n'etuuka wano ne bagiclearinga ne bateekako number plate ne bakugamba jangu okime emmotoka yo. Ekibuuzo ky'obuuza kyokka emmotoka yange etuuka ddi ate naffe era kye tubabuuza emmotoka ya kasitoma etuuka ddi. Kati bwe ngenda ku Isuzu izemu ku bintu ebirudde mu katale muno ate nga motoka mpangaazi motoka ngumu era y'ensonga lwaki tukolagana nabo kubanga tugimanyi teri mu Uganda mukka mu Kenya bonna mu East Africa motoka mpangaazi so twetanira nnyo okuba nti tubakozesa bakuwa warranty bakusomesa balina service stations across the country nti bw'oba oyagala spare parts ng'oli Arua ate tekikwetaagisa kulinnya bus kujja Kampala ojja genda ku service station yaabwe Arua bakusavinge. Tulina New Holland Tractors nayo partnership eri awo ba tractors tractors zaabwe za buwangaazi ate bakusomesa engeri gy'ogikozesa ate bajja ne mu balimi eyo gye bali kati nkya tugenda Jinja batambula ne bagenda ewali abalimi we bali ne balaba nti omuntu wa bulijjo ategedde kyatwala bamusomesezza asiimye. Y'ensonga lwaki tugenda nga tukolagana ne partnerships ezo nga bw'ozikoze eki bw'oziwudde era gye tugenda mu maaso tugenda tuzongerako tetugenda kukomaawo tulina abaali tugenda ogenda nga tukola ki nga twongerako. Tulina Sifawo gye wandiise Toyota omuntu wa bulijjo agiyita Toyota abo nabo tulina entikolagana nabo motoka zaabwe nnungi nnyangu za kufuna spare parts motoka ngumu kati nabo era nabo tubettanira nnyo nga bw'okyudibanga bajja kukuwa emmotoka bajja gisavisinga bajja kuwa spare parts bajja kulabirira bulungi. Okay. Bwe mbanga sisiimye kintu kino mbanga sisobodde kale kubitegeera bulungi nnyo bino ebyokozesa mashini eno oba equipment gye neetaaga okutambuza business munkolera ki munkyusizaamu muleeta abantu ne banyongera okunsomesa oba
Yes. Tulina enkolagana ne ba suppliers bano bw'oba nga totegedde bulungi supplier yennyini akufunira omuntu ne bajja ne bakusomesa wakati nga ffe DFCU ebyuma ebimu tetubikozesa gwakikozesa n'oli akitunda muba mumanyi kiki kyoyagala kiveeyo ate nayo nakitunda alina okukimanya era ne bwe baba bakuwa ekyuma ekyo tukuwa ekintu kwosayininga olupapula kwosayininga nti ekyuma kye bampadde kyekyo kyennyini kyenjagala era kyekigenda okukola kyenkola ki kyensuubira so ate tukuceekingako nga bwonagambye tukola inspection buli mwaka okulaba kyetwakuwa kikola nga bwe kirina okukola kikola bulungi yenkola yaffe ebyuma bino oba equipment oba machinery yenna kuliko insurance nti oba kiyidde oba kibbye nkola ntya kuliko insurance era bw'oba ogenda webalenye ekibuuzo ekyo kikulu kubanga ebigwa tebiraze bingi bw'oba ogenda okufuna looni eno mu DFCU tukuwerako insurance eya ekiseera kyonna amala ng'osasula looni yaffe tulina ba partners betukolaganye nabo nga Britam Insurance nga ICA Insurance nga bangi nnyo Alliance betukolaganye nabo nti bakuwa ne discount ku premium gy'ogenda okusasula nti tukwadde 30% premium discount on premium nti kikwanguyiza okuba nti insurance ekwanguyira bw'ofuna obuzibu bwonna era oreportingirawo ewa insurer naffe n'otutegeeza ne following up ne insurance netulaba nti ekuddiza ssente zo oba emmotoka eweddewo netulaba nti emmotoka eddaabirizibwa kubanga ezimu zifuna accident naye nga teziweddeewo netulaba nti emmotoka eddaabirizibwa bweba factoring eyo era insurance ejja ku ground neraba buzibu bwavudde ku ki tukuddizaawo tutya ekintu kyo ekyonoonese yensonga lwaki tukolagana nazo bulungi okuba nti omuntu tafuna buzibu bwonna. Njagadde nnyo the fact that mu kino ekintu bwe muintroducingawo enkola bweti mba sigenda kutambula nzekka muba munkeberako bannange bitambula bitya business ye egaziyeeko weba tegaziyeeko oba tufunye kyoyagala tukoledde tutya weganga DFCU engombo yamwe going further together ndowooza tugenda wala fenna tugenda kusooka tuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo omanye abantu abamu bwe baba batulaba bagamba naye waliwo abantu bye bakoledde bino there are successful stories. Now that's what we are going to hear today. Okuva mu kuwummulamu Gloria agenda kubanga atubulireko abantu ab'enjawulo enkola eno beekoledde. Tovaawo. Enyo mukuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso akanyomero kaffe akatandise twabadde tutunuulira enkola DFCU Bank gyereeseewo gye bayita Vehicle and Asset Finance. Awo nno buli munnayuganda bamusobozesa okubeera nga you can own an asset. Asset ekintu ekikuyambakoko ng'osobola okuinvestinga oba osobola okweyongerakoko okugaziwa bizinesi yo oba nga kisobola okuyambakoko okuyingiza ssente. Waliwo different machineries, waliwo vehicles, waliwo equipment abantu abasinga ze beetaaga okukozesa mu business zaabwe. Awo nno abantu ayinza okuba mufuna mpola oba ayinza okuba enyingiza ye nga mulimi ayingiza buli season, ayinza okuba ayingiza lwalumu oba nga ayingiza buli mwezi. Awo nno okusinziira ku nfunayo DFCU Bank eina enkola nti bwe bakusasulyako 9 ku buli 10 kweyo equipment oba machine gye weetaaga okutambuza business yo gwe osasulako 10% mu ntandikwa. Ne bagenda maaso ne batunulira engeri gy'ofunamu then ne bakulira plan y'okusasula ssente ezo zizaayo. Oluvannyuma lwa myaka 5 ssente ezo nga ziweddeyo ekyuma kino kifuuka kikyo kya bwannannyini. Awo nno tulabyeko different successful stories ebintu bino bikoleddaani because omuntu atulaba yandyebuuza naye waliwo gwe kikoledde ekintu kino. Yes, we are going to share those successful stories today and also partners in the big brands of course ayogeddeko ku Isuzu ayogeddeko ku the company ereeta emotoka is used from Japan World Navy yes ko n'ebintu ebirala bye bagenze nga bongeramu wano okwanguyiza obulamu munnange ndowooza baagala kuletawo enkula
enkulaakulana balabye engeri abantu gye bastrugglinga naddala omulimi eka nnamba onoogirima kumala bbanga ki ate era osige ate okungule nedda wabeerewo mashina esobola okuyambako abalina abatunda amata abakola zijuyisi abakola biki. So that's what we are trying to tell you guys that enkola eno yayanguye bulungi nnyo with DFCU vehicle and asset finance. Tulinayoko abantu successful stories abantu bugamba nti kati kibakoledde mu ngeri ki? Stella webale nnyo ekibuuzo ekyo. Tulinayo abantu abalina success stories era mbutuufu nga bw'ogenda n'obakyalira bakugamba mbadde ne DFCU okumala emyaka 2 naye mu myaka egyo 2 emmotoka zonna zennina nazijja mu DFCU tuba ndi wa baasi naye natandika ne baasi 2 DFCU ze yampa nenziramu 5 kati ndi mu baasi 50 naye nga najja nfuna 3 ku 3 mpola mpola nga ndi ne DFCU. Tulinayo abali mu hardware nakugamba natandika ne hardware yange mpola mpola ne roba nali ne DFCU nenzigulawo amatabi yali mu tabi erimu nenzigulawo amatabi 5 nenva mu matabi aga 5 ng'owa hardware nentandika ne stone quarry nti kati abantu bange sibabuwi seminti yekka na mitayimbwa na bigenderako naye nayagala amayinja nsobola okugenda mu stone quarry nengamu banga tuba twamu ekyuma ekikuba ki stone quarry. Tulina gwe tukolagana naye supplyinga equipment mu malwaliro nga yasooka n'aba nga awa eddwaliro limu naye kati akugamba amalwaliro kumpi gonna agasinga nze nga wa equipment naye gwe ompa ssente nze nenyingiza ebyuma okuva ebweru ate nembiwaki nembiwa amalwaliro kwegamba tulinayo cooperative society eri mu west eyo yo yajja netugamba nti bannange nina obuzibu mu masannyalaze gavaako mata biki netumugamba twala solar panel era netumufunira solar panel era emukolera bulungi n'amanya nti kati essaawa yonna amata gange amasannyalaze bagavuddeko oba kwegale bategaliiko amata gange gali ki gali safe. So ebintu bingi si bitono bye tuyamba abantu okulaba nti babituukako. Kakati waliwo tukyalinayo kadde bw'obanga olina ekibuuzo osobola otukubira ku namba y'essimu Director Sharon agitaddayawo. You can call us and then n'obuuza ekibuuzo kubanga tutegeera nti bino ebintu munaye tugenda kukolaganira ffenna ate naawe bizinesi yo gw'omanyi weetambula. Ekinjagaza enkola eno is the fact that okuva ku muntu asemberayo ddala wansi eri ng'ayina business gy'atambuza naye nga yandyogedde ogyongeramu omutindo oba yandeetezayo mashini yonna oba equipment. My friend, this DFC has got you covered. N'abaddako awo ba small and medium enterprises abo ne bano abalina business ennene n'abalina amakolero nga wandyetazeyo oku-upgrading n'okufunayo mashini ate endala. Isn't DFC doing amazing? So what are you waiting for? Tulinayoko mwinayoko ku bintu ebipya. What is new on the market right now? Gwe tulinda amasimu. What is new on the market right now? Stella okimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda yaffe eno amaka agasinga malimi. Tulinayo kesimu. Sorry, just kakusala ekirimi. Hello. Kale sebo nawe gye baleko bali kutumbula NTV ne Spark TV. Yes. Sorry tetukuwulidde. Avuddeko. Oh dear, avuddeko. So sorry about that. Ndoza mabi yadagada okubuza ekibuuzo naye network ebulemisezza. Maybe ajja kukomawo. Yes, obadde okyatubuulira. Mbadde ekipya mu katale. Ekipya mu katale. Tumanyi nti ffenna mu Uganda muno families ezisinga balimi. Tuyimiriddewo nnyo ku bulimi. Eggwanga lyaffe lyesigama nnyo ku bulimi. Tuli mu season. Era DFCU kyeyasazeewo omwaka nga gutandika guno enkya tugenda Jinja tusisinkana abalimi tugenda ne Meta Group supplying a New Holland tractors tugenda twogere n'abalimi tugenda ne tractors zennyini twogere nabo tubalage nti okwanguya emirimu gyammwe ekyuma kiikino oba oli kirina omungu okisobola oba muli sako mwegatte tractor fe tukole ki tugibalekere tubalage n'engeri gye bagikozesa ne spare parts tubasomese ojja otya mu bank
abalimi balina okukuuma records, balina okuba n'ebiwandiiko byabwe nti kati ayinza ogisongako awo naye nga talina kiwandiiko. So tulina basomesa balina okukuuma ebiwandiiko byabwe basobola okwegatta asobola okujja kinoomu abalimi abo tubafeeko. Tulinayo kola. Yes. Hello. Yes, oli ku NTV ne Spark TV. Hello, tukuwulira Sebo. Sebo genda maaso tukuwulira. Wangi Sebo? Sebo tukuwulira bambi. Obuuza oba oteesa. Tuli mukwogera ku nkola ya DFCU, Vehicle and Asset Finance. Avuddeko? Oh dear. Network tukoze bubi nnyo. So kati twasazeewo tugende ewali abalimi, tutuuke ewali abalimi era abalimi abali ejjinja. Tugenda kubeera Kakira mu auditorium olunaku olw'enkya lwammwe mwenna mujje twogere buzibu ki bwe musanga, kyuma kye weetaaga, ssente ze weetaaga okugula ebirime, kiki kyoyagala DFCU ekuyambeko tutumbule ebyobulimi kubanga ffenna abasinga kutukoze eki kwe twesigamye era bwe tunaavaawo tulinayo ne soroti ennaku ezinaaba ziddako mu maaso awo n'abalimi nabo tubanoonya abali eyo kubanga tumanyi eggwanga lyonna lirimu ki abalimi kiki kye weetaaga tractor ebigenderako equipment yonna gye weetaaga mu bulimi kiki kyoyagala DFCU ekuyambe osobola okutumbula ebyobulimi kubanga eyo sector nene nnyo gye tuli nga DFCU tugyagala nnyo ate tukimanyi n'eggwanga lino ligyesigamyeko nnyo. So bambi buli tekimataringa whether olina obwetaavu ki oba bwetaavu ki gwe jangu buzi otugambe nti ekizibu nina kino then bakufunira eddagala. Hello, tulinayo kola. Yes, hello. Yes, please. Good morning. Mwasuze Mutya Sebo. Jendi Sebo. Kale mnayi nawe gye baleko. Okay. Oyagala? Okay. Oyagala chi exactly? But this kiwulidde ekyo. Amazzi mu mwanya. Ayagala amazzi mu mwanya. Okay. Yes, Sebo. Okay. Okay. Kale tugenda kuddamu mwebale nnyo Sebo ekibuuzo. Yes. Yes, Sebo tugenda kubanga tugikuwa Sebo. Kale bambi webale nnyo. Okay. Oyo ayina omusiri gw'emmwanyi ndoza some irrigation. That is the irrigation plan? Yeah, those are irrigation schemes. Okay, please. Yandiyagadde Sebo omwami akubye okuva Embarat webale nnyo kubuuza kibuuzo ekyo kwongera kwettanira DFCU Bank. Ayogedde ku ky'amazzi mu mmwanyi. Tetwogedde nti ne irrigation schemes tuzikola. Irrigation scheme eyinza okuba bwetwogera ekigambo ekyo ayinza okuza kintu kinene nnyo ziyinza okuba pumps ezikupampingira amazzi go mu mmwanyi ogenze n'olaba azitunda akuwadde invoice nti okuteeramu amazzi gano mu mmwanyi zo kikwetaagisa ssente bweziti jangu mu branch yaffe ya DFCU ey'Embarara nga bwe twagambye tulina branches mu districts kumpi zonna eza Uganda genda mu branch ya DFCU bagambe mwayogedde ku kuyamba abalimi kyeneetaaga kye kino pumps zenjagala zezino era bazitunda bwe bati ninawo ssente zange bwe ziti munyambye mutya ffe tutandikiraawo twogere n'oli agenda okuguza pampu tukakase nti mu butuufu kyoyagala then tutandike process yaffe ey'okulaba nti tukuyamba pumps ezo zijje bakole ki baziteeke mu nnimiro yo. Kati wemba siina nga osiina muntu agenda kunguza pampu wabula nga njagala kati kufuna solution wammwe muzinfunire era muzinstalling na byonna era Stella n'ekyo tukikola kubanga tuyina nga bwe ngambye nti ebyobulimi bikulu nnyo gye tuli tuyina companies ze tukolagana nazo ezitunda ebintu ebyobulimi ze tujja okutuukirira
tukubabulye kiki kye twagala kasitoma waffe bamukolere babituwe era kasitoma bw'aba asiimye kubanga tetugenda mu maaso nga kasitoma tannasiima nti ekyo kyennyini kyenjagala then nga tuffe tulyoka tugenda mu maaso nga tulaba nti ofuna pampu eyo naye tuuka mu branch oyogere nabo. Okay, njagadde nnyo kyosembeza ino gamba nti batuuke ku branch boogere nammwe because kati tetwagala obeera mu business yo mu dduuka lyo mu nnimiro yo omuntu aveeri nti nno nze ndi mukozi wa DFCU kakati kangu kankole bwenti baffere mubamanyi kati bangi nnyo naye kyolina okukola kyekiriwa sooka otubuulire kyolina okukola. Yes. Bw'obanga osobodde okumanya ky'oyagala nga ofunye n'agenda okukikuwa ofuna invoice eyo n'otambula n'ogenda mu DFCU yokka baba bw'otuuka boti mu DFCU ajja kubuuza kiki ky'oyagala kyammeka kati bw'obanga oledi olina akawunti ne DFCU nga tutunula ku akawunti yo onaasasula otya naye ate Stella kyenjagala okukkaatiriza tetutunulira bantu ba DFCU kasitoma ba DFCU bokka n'atali kasitoma waffe ng'olina ekyuma ky'oyagala olina emmotoka gy'oyagala funa statement yo funa invoice yo jangu mu branch ya DFCU. Tulinamu be bayita ba business bankers tulinamu ba personal bankers abakola ku bantu baffe abakinoomu business bank akola ku SME omuntu ali mu business ye nga ntonotono tusobola okuwuliriza ensonga zo ne tukuyamba mu branches zaffe zonna eza DFCU. So muyumba sina ya akaunti tulinabeera etya olwo kyova tukugambe jangu ne statement okuva yonna jangu nayo oba olina mobile money statement jangu nayo otulage nti bannange ebiwandiiko byange bye bino eri gye mbadde kibadde bwe kiti munnyambye mutya ffe tujja kutandikira awo okulaba bwe tukola ki bwe tukuyamba tetukola ku muntu waffe yekka abantu bonna ng'oli ayagala okukozesa enkola yaffe ya vehicle and asset finance tukugamba jangu mu DFCU. Kati toyanze nnyo toyanzeege of course twogedde ku ewa okulaga nga weetaaze services zino ogenda bugenzi mu bank yewokka n'okubuuza ebisingawokko nga tuyinza okuba tetwogedde ku business gy'olina oba ebyuma by'oyagala nga tubimenshonizeeko naye gwe just no kyonna ekigazi ya business yo oba ekikuyambako okukubisaamu mu magoba ago DFCU esobola okuyambira ddala tulina enamba z'essimu naye nga tetunnazisoma sooka tuweeyoko ebintu akatalekeka kweno enkola yamu ya vehicle and asset finance and then tuyengene mbasomere enamba. Bannayuganda bonna abalungi abatuwuliriza akatalekeka DFCU omulamwa gwayo yakutambula naawe going further together twagala tukulaakulane naawe tolinda kukula ng'ogezze eno wansi gy'oviiridde ddala wansi nti oyagala ekyuma ekyakasooli oyagala ekyuma eky'emmwanyi oyagala kikuyamba mu bikajjo kyonna kye weetaaga oyagala mmotoka etambuza birime oyagala irrigation schemes oyagala processing plants oyagala oliwa factory ffe tujja kukuyamba jangu gye tuli tulina financing solution egenda okuyamba ku buli muntu yenna agwa buli mu wantu wonna oba oli kinoomu oba muli sako oba muli company Stella kyekyo tuli mu agriculture week eno ab'ejjinja tujja ne New Holland tractors buli mulimi yenna jangu olabe ku tractor eno jangu otegere bwekola jangu tukunnyonnyole tulabe tractor eno ogifunye otya naffe tukuyambe tutya ate naawe kyekino kyennyini kyoyagala okitaba kyekyo tubuli ekyoyagala ffe tukuyambe tutambule naawe. Waliwo nno omuntu ampeereza message n'agamba ati nno kakati bannange okujja mashini eyo ennene bwetyo oba milk cooler oba ki okukituusa ate eri gye mbeera ekayirikiti eyo deep down nkola ntya ani agenda okindeetera kakati enkola yaffe Stella nungi nti ffe supplier oyo yenyini gwe tuba tufunye agenda okuleetera kimilkula ng'oyo kyayogerako tumugamba kasita otuusa milkula newa kasitoma n'asayininga nti ky'omuwadde kyekyo kyennyini kyayagala ffe nga ssente zo tuzikuweereza nga supply kiina kumutuukako wali wakaawe teetaga nti wali ne bw'oba ate osuubula kintu nga kiva Bulaaya nga bwe nagambye Stella nti nga tuguze muno naye ng'ekintu kyo kijja China abantu kati bajja nnyo ebintu oba China oba India oba UK
ng'oleese ekyuma kyo ffe tujja banka yaffe ejja kulagana ne banka eri balabe nti ekintu ky'oguze kikutuuseeko mu budde ate n'oli nti tumusasudde tulina kye bayita letters of credit kyetukolagana nakyo ne tukolagana n'oli owereza ekyuma kyo naawe wano n'okifuna n'oli ne tumusasula twegamba wonna kyonna kye weetaaga tulina okulaba nti tukikutuusaako. Weebale nnyo weebale ddala Miss Gloria, and of course I love the fact that bino n'ebintu bino tebeetagana kubeera nti oba olinayo akawunti mu DFCU banka olina gy'obankinga n'otya n'ogamba nebanze bayinza okunsosola totya walk into the DFCU bank, any bank, and then otandike ku nkola eno ate munango yangu y'obulamu ne bano abeetaaga emmotoka bangi nnyo beetaaga emmotoka naye munange simanyi na kumanya omuntu ono yeetaaga personal vehicle naye waliwo obukwakulizo of course bwewayogeddeko omuntu alina okuba ng'ayingiza ssente oba omusaala oba alina bizinesi ye ng'emmotoka ajagadde tutuyinza obutukolera emmotoka empya tutuyinza okukola emmotoka enkozeseeko teetaaga kuba naviyoka ne weba mu bondi zino zitulinaanye wano oba evudde mu success motors oba evudde mu bondi yonna tulinaanye ffe tujja kuyamba okulaba nti ofuna ekyo kyokola ki kyoyagala ne mu myaka egyo gy'osobola okusasuliramu. Ate tetwagala abantu beeraliikirire ekyuma kino nakireese ku nnimiro yange nakireese mu faamu yange nakireese mu dduuka lyange kintabuseeko ebintu byekyanze waliwo nno maintenance gundi eyo egenda okujja erabe kyekigenda mu maaso kiki ekifudde tukuyambe tutya. You guys are caring. Thank you very much, Stella. Obulamu bw'Abannayuganda bubwanguyiza. Twagala tukule nabo. Twagala tutambule nabo eggwanga lyaffe lisobole okukula. Ddala. Okay. Going further together. Engombo yammwe wegenda. Kale kambasomere ennamba z'essimu ng'akadde tekannankwata. Okay. Bw'obanga weetaaze enkola eno ya vehicle and asset finance oba information yonna ekwatagane ku byetugeddeko olunaku lwaliro osobola okuba ku nnamba 08 noti kanjiddemu noti 8 noti 2 emirundi 3 then noti kansime mu luzungu sati mugiwandiika 0800 222 ye namba oba osobola okuba kweno endala 0800 20 32 06 0800 20 32 06 oba n'ogenda ku is it website email nokozesa email. Okay, wanokozesa email. Okay, email eri vehicle with capital V, vehicle and asset finance @dfcugroup.com. Njibadiremu vehicle capital V and kuliko capital A and then asset finance byonna biriko capital A and capital F, vehicle and asset finance @dfcugroup.com. awo nno wogende weefunire more information about anything. Ekinsanyusiza enkya muli Jinja mugenda kutuukira ku Kakira auditorium okusinkana abalimi bonna ab'omu kitundu ekyo. Saawa zigenda kuba mmeka? Saawa 3 ez'okumakya nga tuli wali tubalinze okubaaniriza n'okubanyonnyola kiki kye balina okukola banga tuli mu season kuba nti twangoya emirimu gyabwe. Temwekwasa bannange nti nno nze sirina information ebikikwata ku kino sirina ki workshops bwezi tuba newe zibeerayo mugende mwejjumbire naddala abalimi bannange information is there for free bagenda basomesa ng'egye mugenda okukwatamu ebintu bino weetaaga ssente weetaaga equipment weetaaga vehicle weetaaga tractor what do you need, what is the problem, so that DFCU can be part of the solution. And of course ennaku eziddako bagenda kubeera sorority. So tumugenda information eyo sorority nayo tugenda kubeera sorority mu East African Regional Agriculture Show. Show eyo ne bannene eyabayo abalimi. So gye tuli nnyo ku ground n'ebyuma byaffe ebigenda okuyamba abalimi era nga tuli ne Meta New Holland Tractors tujja kubeerawo n'aba insurance tugenda kutambula nabo. Oli babayagala insurance ogifunirawo wennyini ku ground tugenda okubeera oba tuli Kakiro oba tuli Soroti oba tuli Luddawa
weyagala tugikuweerawo si insurance ya kyuma kyokka naye ngo ey'obulamu nzo bw'ojagala tugenda kutambula nabo tuli nabo ku ground ejjinja enkya ate oluvannyuma tujja bba nabo ne Soroti. Soroti dates mujja kubanga muzitugamba maaso Soroti show etandika ku 21st of this month nekoma ku 24th same month. Era nawo tujja kuba branch yaffe weri ku ground bulungi nnyo e Soroti n'abeebyuma okuba nti babannyonnyola boogera nammwe okuba nti tebagenda ne bakomawo Kampala nga tubafunidde ku tractor tubafunidde ku kyuma ky'oyagala tutegedde ku insurance bwekola bannange era temulabira kulambula tent erimu DFCU ku agriculture show e Soroti. Agriculture show egenda kubeera wawe nyini venue ba muje confirming tujja confirminga we oyogedde dates ogamba 21st to 24th 21st is a Saturday, this Saturday. Exactly. And then to 24th, which is next Tuesday. Correct. That is Soroti. And then, of course, Ginger is tomorrow. Kakirawali grounds. Abali mitugendeyo. Ndoza mujja kuba mwetololi gwanga lyonna. Ate ne Ginger kubuli muntu. Tujja tugenda gwanga lyonna nga tutuuka ku buli muntu. Katutandikidde awo mwaka geno kwota esooka. Tuli mu season. Tuli ku balimi. Tujja kuva ku balimi naye tudde ku kiddako naye tujja batwetoloola ki eggwanga lyonna. Ate nabade tukutuuseeko. Weyingira DFCU branch. Obagambe nalebe mu kukola kino. Mfunye ntya. Thank you so much, Miss Gloria. Thank you. Please send our love. Happy to be here. Thank you. Send our love to the DFCU team all over the world, all over Uganda. We love you guys so much. And mwebale nnyo okuleetawo enkulaakulana eno oba enkola egenda okubanga improving obulamu bw'abantu, business z'abantu ate tweyongereyo mu maaso ng'eggwanga. Twabulire wamu ng'engombo ya DFCU wegamba going further together naffe ate tuba tusizaako information kasubire ebadde yavunaanyizibwa nnyo eri gy'oli era ebadde yankizo nnyo kale kambagezo olunaku olulungi mukama bankuumire mweraba.